nga mu kifaananyi mulimu alien skin alien skin akulagala gavumenti alina okugijuza alina okukakafu ebyambalo lwaki ambalira fenga bwe namba 18 temuli alien skin no namba 2 temuli namba 25 sinnalulaba namba 28 sinnalulaba tya abali katubaje komezaawo ate Suncase Fangold Soja president wa Fangold apitire mu kugenda mu Vice President wa Fangoli ku social media badde muwadde ebitibwa ebitali bibye naye nga muwadde ali ku ddagala basebo ne bannyabo ddagala eryaki bulamu awo kyokugulese kusanze zizino mpeke kusanze zino mpeke musanze ali ensi girambululekere zino mpeke zawayasaakubukakuwe munna okay atugenda banga ate twogera ku nsonga nyingi nje zigenda mu maaso era social media awo atuzirambulule awo tunaviira ku ndongo okitegedde nti nno ate buli nsonga tugikuddeko gyetawulidde manya teriimu makulu nga principal bwagamba we major on majors we minor on minors so n'olwensonga eyo tugenda ikola kukikulese olabona okubono naawe naye senga mulaba byadala kuza kubambise mbalamusizaako mwe nabaleka tumbali tv emugamu temanya lesson base the original Anirule, the original typical diet of alien skin, Fangon Soldier, Fangon diet, Fangon disciple, Vice President of Fangon. Amawulire ugakwasaganya otya ng'oli diet mawulire ki oli munnamawulire kola mawulire waliwo ebiyitira byoyogera biyitira tosangangako musambi wa mupiira ng'asambira mu Vipers naye ng'agamba naniye musambira bulungi omutendero olw'okuwulira Vipers nemanye byanjawo nanga nti owulira munnamawulire ne alien skin president ositegedde ndowooza buli ansayo njirina basebo ne bannyabo tutandikire endowooza emabegakaawo tuddeko kemabega omuntu yagenda n'akola posti dirayo ddala abanatuuka nawo bawulire mangi agabadde mbadde simogerangako badde jagatandikirawo kozi ng'olinayo eri kusiiwo sirina ate nze yekyazizza badde manyi ng'olina omulamu kale tandikira woyagala owulira kakati omukulu principal ng'avaayo akola live bwamuvaayo sikola live ng'akola posta obuwiiki wa credit omusizibwe wa kanti spire namuwa credit nga just akopinzeyo byakola n'abituuza ku posti ate n'abantu bangi nnyo abaaliko lwakuba ekyemiti nno akukofirako omuntu omukaaliko eri omuwiiki eritaggwayo lizobeera nga yali ategeeza oba sikini yante oba sikini kikakasa ati taggwayo baliko alyensikini lwaki mwekubira mawulire kikanawe gokola baliko alyensikini mawulire kinawe gokola zaketegeeza bulungi omanyi bakajjayo maamu kalina katukalabe lwaki mwogera n'abantu nabubuda agataggwa kwaliko aliyenyani yinza obeera nga waliwo alien Uganda ey'omunyanja yo munsi yonna kale nawe wennyini neno mukonti kiba kituufu wala akafaananyi olina okugalagala kati waliwo n'akalala akafuluma akaliko alien skin tekali kubejjamuku ati yalaga ekkubo kati kati kale akafaananyi kafaanana kaevan bafaanana aliyeni ebyo byafuta abantu ne mukonti yagana mukoti yapostinga kakati tugende batendako kuby'abantu badde metugala tugende mukoti omusango gye gwali tugendere mu by'abantu kakati omukulu ye n'abuuka enswa bangi nyo abantu baaliko ne agensi ye yavaayo n'amuddamu n'akumukolera vidiyo abafawe ne bakola vidiyo nga 1000 omanyi lwaki tesijja kulinda genda wano omanyi lwaki yamubuukira like someone yali taataakinga muntu Ivan goyiza wulira otya nga bukedde mu makya neteeka erinnya ly'omubali b'ebisiyaga nga tobirya nga genda sirika ng'erye muliteekamu anti
naye bwali buliranga kyakola kituufu ajja bayayo bayiga weekirendo si kirungi kati wali wakyo wagire era ŋŋamba abaana ba fangoli oba tolina bukakafu naddala ku nsonga eyo nati nemukulu gweri mukwogerako naye mugambe lwaki obubaka obusindika wamu yalina obukakafu nti agenda akolera gavumenti yawa puleti mu kati bwasoma positi nagisoma yali egamba ki teyamensoninga yemanya yali egamba ki positi ye mwalimu erinnya baali bali ku kisi ku byambalo ebyafaananyiriza ki na positi nayawandika nagamba ati kyeyawandika byali bituufu tebyali bwe yawandika nawandiika ki alina obukakafu nti alina akolera gavumenti kuba yamenya abakolagana ne gavumenti nga mu kifaananyi mulimu ali emisikini ali emisikini akolagana ne gavumenti alina obujujuzi alina obukakafu ebyambalo lwaki fenga bwe abijjawo ani abimu tutukira alivaayira ggwanga litegeere kale mwami Kyagulanyi owedda omukulu Bobi Wine owedda ani yalingamu ebyambalo enteeka yayiteyinabakuta era bwe lyajja n'afukaamu enteeka weyo kati lwaki mu posita yasonga neyetekako n'agamba nti naffe twayambalanga ku byambalo ati kati obudde bwe ali mu tteeka yomba mukwata ono mukwata kiwulika bulungi nnyo okugoba omwana wo fiizi ng'ate owanneyiba ye tebamugoba nga temwenna mufuta zeziri ate abantu bagambe nti kiwulika bulungi kale kasite kirungi bagamba abantu abambala ebyefaananyiriza ate nga yomukulu ayambala byaddala byamagye kati ndowooza nkuzzeemu akakofiira kalina kefaananyiriza si kamagye byamagye byonna byayambala si byamagye ssebo obinako kakafunisira amagye akakofiira obinako bwinotisi omanyi bwe bwana mwe mulina embeera gye mweteekamu akakofiira kalinako bukakafundi si kamagye kayambala akalweri ani aliye alina kamu anti ako kuba bali muna edizaina waggwa kalinako bukakafundi si kamagye n'ebisikane byamagye kati lwakukofiira nti bamukwata kukakofiira anti bagana ebyefaananyiriza ate nga yayambala bituufu akakofiira tegefaananyirizaokugateka bwe lyafuma kata kyayambala kakofiira kayambala byamagye byennyini ndowooza nkuzzemu nkimazi wamagye tebagana byefaananyiza byamagye anti wamagye buli afuuwa bayagala pamu ekibuuzo because bwabeeranga wamagye amagye ga gavumenti omanya nti wamagye omwe ministry kitegeeza akolera gavumenti omanya nti wamagye omwe ministry nono ezimanye gyakolera mukubukamu muze mubimanyira mumanyira omusajja mumwesonyiwe mwesonyi wali erisikini nkolera abantu mwesonyi wali erisikini nze byebyabyanza amawulire gabyenzame amawulire okukayo kulukali kukwogera ebyekisiru golaba buli mbwe talina yadde bwegwa eri ku musajja yekolera ebiki kati onyiiza omanyi mwe mulowooza ku ffe tetusobola kuvayo tutandika kuwogera okisegeera lwakusirika busirisi n'otunuulira omuntu atalina nawaali atalina yadde nga ye aliwo ku data wanusu 5 mbs 5 nena aliko okukola mpa omuntu bwataliisa mubeere gye muli tubeere gye tuli buli omu abeere gyali mwenga bo balumba nnyo baana ki genda ku tiktok kati kagamba ekintu kimu ulira alise bumi fe abakyasinza okubeera disipulini kati ezenikana akaluka kwakwaya kankulageyo wanagamba kulage lwakyo nga ye positi ze zonna ziri ku Kyagulanyi kati let me tell one thing iPad kakudemu ekintu kimu you will never see any post eyamwana aliko family soldier nga eze without any force and forces nina bwe mmanyi nga ye kubalwa yatugulawo akawunti positi zonna eziriko za alien endala zivuma Bobi Wine zonna nga zigamba ki nga zivuma buvumi nange nkuweyo abaana ba mu kibiina kyagali mu kibiina ekyo nga nabo positi zaabwe kyanga batandika zikumaliyemu tugende kwadi evidence leeta nange neete leeta yeze lwaki ndeeta katikankomanya wita katisiyuji nedda genda ne posti yesembiyo kati ali kunuku engeri gyetambulamu genda naye ono ne posti naye kagyesembyeyo ali mu kuvuma buli omu asigale muleniye kakulageyo okubasaba omu buli omu asigale muleniye kubanga mukulu atidde omulaga akubanga kati nze kagamba ekintu kimu all in all you won't change anything kati nze nkugamba ate ever since
me I don't be on a weak side. Oba munjagala bade munjagala abanjagala weak side yeyo ati kyokani ensengaze I always never be on a weak side. What do you mean by weak side? Nze mpagira alien skin. Is he weak? Munafu. Mpagira Manchester United ni nafu. Ha. Is Bumwa weak? Nze simanyi simuwagira. Is Arsenal weak? Simanyi sijiwagira. I'm talking about what I know. And I will defend what I know. Every time I'm a makuru O defend ego sinzira kuki. Ku muntu gwenjagala. Ekitegeeza obudde buno tetulambika nsonga nga bweri tuli kuba die hard. I'm not a die hard. Yawula wakati wa die hard ne no muntu. Walera beko post alien skin post ku social media za bezo nazo. Nzijukira omuntu kwenda soko posting alien skin. Gwe muludi gwe ya posting show ya ku account ya Facebook. Nendi yene ku posting ya Facebook ya. Omulundi ogwaddako yali birthday. Check my social media handles. Omulundi ogwaddako gwe muludi gwe nasoko meeting dala alien skin. Omulundi ogwasoko dala. Ate era dali ngola challenge yano yimbalo. Kubana kwa clip nga ndina ekituza mu sound ye. Lwaki abantu bano tebeevaako Bani. abawagizi baabunene balema okugumba. Mwe muveeko eno mulabe oba eno wanabaddako. Oba abantu baveeko eno olaba wanabaddako. Don't attack anyone. Okay, let me tell you one thing. The pressure was only about what the post. Mwali muzemu okulyako nga waliwo attack yo eriwo. Abaana obudde buno bakyali kulumba ku dwayi nga bamufu. Because of the saga he did. Ate omuntu ojja kumanya busungu bwe bukkakana ddi. Nkubuulira mazima. Those niggas have been calm. Abaana bafangu babadde so calm. To the extent nti babadde bapostinga na bintu byabwe. But someone got a stone. Someone got a stone and threw it into beehive. Osekera mugeza sanyo mukutaganya kakasule munjuki ndabe kinavaayo. Yale ogera kituufu kikya. Ekyaki. Teryali kijja jasi mwakyeteka kuba mirute. Anti wali enjuki anti fe twabagamba bamutuluma mubali mulumye stand tujabala kokana stand entuufu kiri temumanyi stand bwafaanana. So music atambula atya basic. Atambula. Who is the best trending song? Kamasu. Ewa. Genda ku YouTube. Luyimba lwo katika bechi. We have proof. Obudde buno ngambe ekintu kimu. Shiba. To sipimika. Actually we lwate lwavuddeko kubaddeko Shiba, kubaddeko acidity vocal, kubaddeko tetukaya. Siwe kiri. Isimu yo yino taliko data. Genda ku YouTube. Usome bituufu ebiriyo. Genda ku trendings. Omani. Genda mu trendings. Genda mu trendings. Asema ne banyabo. Teka wano. Trending songs in Uganda. Masavu Bayazawo. Love Commissioner David Utalo ne Reba. Masavu version ya radio ekifo kya kusatu. Mu kifo ekyokola tulina my business. Dika mu kifo kyokutaano tulina Commander by John Black. Wachikuba namba mukaaga. Last chance by Acidity Vocal namba musanvu. Bila kusimanya ne Vinka Taxi Vibes. Ngasizimanyi. Matolumanyi Vinka no ne Taxi Vibes semanyi. Tira again Rachel Ray ne Ava Peace. It's okay Acidity Vocal. Sipimika tira again yo batelyagana. Nibyo soma sibi. It's okay rino je ngambi. Ogambye tira again telyagana. No telyagana. Mpaka ku namba zizino namba 18 temuli wali ni skini no. Namba 2 temuli. Namba 25 sinalulaba. Namba 28 sinalulaba. Namba tewali wano ali muona mpaka unawagenda mu 10. Kati ngo kitege. No, andaka jembieno. Talimu temuli. Aleka sebo. Temuli talimu. Anenda sebo. Kale kati mu interview lieno mwata. Talimu. Talimu. Intemaya aliwa. Talimu. Stuff tuze kola ki? Ngambia ya trending number 1. Ngamba ta trending.
twakalabe ennyimba 15 genda paka mu 10 taliimu tokifutere taliimu si byange tolulabye taliimu lwaki abadoga abantu timwali taliimu togeza ku Google ati Google etera biri ku Kale. YouTube ate yentuufu kale ekyo tuvuddeyo ekibuuzo Sikyo badoyagala? ekibuuzo nekiddeyo tatutrendinga ekibuuzo nekiddeyo lwaki mulumba tatrendinga ali amulungi Kyobadde oyogera ku ki? ndeeta birowoozo byabwe tuli ku bantu abantu beebuuza music wagwa music tewali what happened tewali what went wrong tewali what next tewali ali kati gambe ki kubanga kati kagambe ekintu kimu bo abamwagala music wali bamulaba kati lwaki nkakasa public etayina kyengenda tugattako bantu abatamwagala mbu tubagambe mbu tuyina ki tuguze firiji music tebagatta ndinabaguze ekintu kimu kagambe ekintu kimu lwaki omala obudde ng'okimanyi neyimba utakwagala nokera kumakya nomugamba naguze nga tempya kimulume nkatwagala tumalumya obudde tetuguyina okwakubalumya trending tetuyina budde kubalumya Sinze, abantu beŋŋamba tetuyina budde kubalumya bafune ku byokukola